omuwala ono erinnya lye is it Apple? Yes, Apple. Twalabyeko ka video aka Saturatings ng'agamba mbu omwami we oba gwe yali afumbiddwa ekisookerwako mbu bagenda okukola emikolo batunda ennyumba. Then n'ekirala kyenabadde so disappointed kyakugamba mbu omwami we yali amuvuga bbuutu. Olida kankuleke na 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 genda wakuwa mirembe kankuleke na na. Omwana Fresh Love yayimbye lwakuba oluyimba olwo sinnalukwata by the way. Oluyimba olwo sinnalukwata. Abalungi mwasibye mutya bassebo ne bannyabo muli mutya basama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi nze Asha naava Namatovu. Mwasibye mutya bassebo ne bannyabo kansubire nti muli bulungi. Nga bwe mundaba nagguse dda tubeere nga tuwayawayamuko ku nsonga ezimu oba endala eziri mu ggwanga. Olunaku olwaleero tugenda tandikira waliwo omukyala oyo yaani erinnya omukyala oyo yali mukyala wa Sam Furniture bamuyitaani omuwala ono erinnya lye is it Apple? Yes, Apple. Twalabyeko ka video aka Saturatings ng'agamba mbu omwami we oba gwe yali afumbiddwa ekisookerwako mbu bagenda okukola emikolo batunda ennyumba. Then n'ekirala kyenabadde so disappointed kyakugamba mbu omwami we yali amuvuga bbuutu. Abasinga tumanyi bwe kitegeeza, abasinga tebakimanyi. Okuvuga bbuutu kitegeeza kino mukwano, kitegeeza okubeera ng'omusajja akuyita mabega okulya ebisiyaga mu njogera ennyangu yeeyo. Bannange bino ebintu bye ndaba bintiisa. Ngamba tuli mu nsi ki? Omusajja ofunye wa ssente, omanyi ofunye omusajja kumba avuga bbuutu. Naye omuntu wagenda okolera ekintu kino mukazi we tabanga yakikola dda. Anyway katuwireko ku bigambo bya Apple. Obujulizi obujja wambo Samu ayite emabega. Bro, sagala kwerabisa because he has ever asked me to and I refused. Linda koko. Omuwala mwenyini yakonfamize n'agamba mbu Guy yali amuyita emabega. Okera ku makya n'ofumbirwa Guy bano datinga Guy ng'omanyi Guy ali straight. Kumbe Guy ali ebisiyaga. Naye nze ekintu ekyo nkyogerako bwe nti omuntu we wagenza okukolera ekintu ekyo kitegeeza yali yakikolako dda batakitandikidde ku ggwe. Abantu abamu bagenda okukola ebintu ng'olwedde baabikolako dda abatakitandikidde ku ggwe. So I'm so disappointed. Ze couple ze twegomba abaana bato. By the way, Apple mwana muto. Nsubira ali mu 20 awo. Ne bannange biswaza wano twawirako ne story ya mbu munne era atunda furniture mbu naye yali avuga omukyala bbuutu. So simanyi lwaki ebintu bino abantu abamu bwe twawukana bivaayo nnyo. I don't know why. Ate ng'era omuntu asobola sirika ekintu bwe kityo. Bano ebiswaza si birungi n'akamu naye nga ebintu ebimu tuba tuswala. Gwokera ku makya n'ofumbira omuntu ng'omanyi ofumbiddwa muntu naye nga munnange avuga bbuutu. So abantu abatannafumbirwa, abantu abatannayagala bantu, tutya nnyo abantu abalina ssente because tulaba nnyo babeera nnyo mu bisikando bwe bityo, mu bintuntu bwe bityo. Kati bw'obigattagatta ogamba kitegeeza abantu abalinamu kasente balina emize gyabwe, balina ebintu byabwe bayisaawo, balina ebintu bye bakola ebitali birungi. Ate nga banne tetuwagira bisiyaga wano e Uganda. Tetwagala bisiyaga. No. Naswadde nnyo
nabadde so disappointed agambye bannange tebyanyumidde. By the way, yesterday nina omuwala gwe nasinkanye omuwala oyo yatidde omuleeta mu kamera yava ewaabwe yaveeyo Busoga ng'oli amugambye ajja mufunira mulimu gwa kutambuza mmere. Mwana muwala oyo n'ajja bwe yazze n'atuuka ku mulimu ne bamugamba n'ogenda okusula ne bamugamba emirimu gyonna gyaweddewo naye ogwasigaddewo tulinawo omulimu gumu. Gwaki? Gwa kwetunda. Bannange be banoonyeza emirimu nammwe abatunoonyeza ekigambo kwetunda kinene, ekigambo kwetunda kigazi. Nava we mbasikira nko ku makya ne neetunda nko kizibu gye ndi. How comes omwana wa munno n'alinnya emmotoka awatali kumpi najja e Kampala n'omulima mboze mufunira mulimu naye ng'ekituufu naawe okimanyi ogenda muteeka mu bintu bye byatakolangako which is okay waba yabikolako it's okay. Naye omuntu atakolangako kintu ekyo bane kiina engeri like gye kiwulikika. Abantu abanoonyeza abantu emirimu baneebu eno enkola nedda tetugyagadde ate ng'ekintu ento tekitandise leero. N'abantu abasinga okugenda ebweru bagenda bagamba mirimu mirala bakutwala mu birala. Omwana muto avudde eri Busoga mu Nsokolo azze e Kampala amanyi agenda kukola. Mugenda mumuteeka mu kintu kyatakolangako. Imagine ebyo bintu byetaaga misege egyevaako nga talina kyafiirwa. Waliyo omuntu nga mu bulamu bwe talina kyafiirwa, talina gwaswalira, talina kyatya ekijja kijje. N'omwana tazaalangako bane tasobola kola bintu ebyo. Bannange abantu abamumunyiiza ate mutama. Nabadde awo ne ndaba ne story ya Happy Power ne yali ex we eyamuzaalamu omwana Esco gayo yali wamanyi by then yali ku NBS. I remember. Is it NBS? NTV. TV ezebbiri. Waliwo yavuddeyo n'agamba bannange lwaki ejjeyo kati lwaki ejjeyo mu galale. Bannange nze nina ekintu kye nazuula mu bulamu. Nina ekintu kye nazuula mu bulamu nti omuntu waabaako ne waatuuse like naddala ffe abakazi ng'olina gayi gwe wadeetingako by then nga yali waakabi oba ng'alinako kyali ayagala nnyo okujja okupuluvinga ensalage nti waliko baby mama we waliko girlfriend we. Naye nze bannange omuyaaya neesibangako wemba sikujje mu galale wemba sigambe nti no waliko ex wange tewejjangayo. Ekikolwa Esco kye yakoze ku Happy ayinza okuba yakyagadde kuba baby daddy we naye ayinza okuba kati nga teyakikkiriza. Lwaki ajja kati lwaki teyayogera luli nga talina kyali nti no baby mama we lwaki ayogedde kati. So abantu abamu baba baagala like kulaga nti no wayitako gy'ali waliko mukyala we eba ne muleme twesibako nnyo. Mba nkimanyi nange mba nkimanyi naye bwe mba saakulaga mu kamera please beera mu layini yo beera gy'oli muleme kulaga nsi oba muleme kakasanga nsi nti nno mutumanyi nnyo oba mwatumanyi. Yensi tuba tukimanyi kubeera tuba tubamanyi naffe tutegeera tujjukira byonna naye tuba tetwagala kwerabisa. Mba saagala kujjukiza ba ex bo oba saagala ojjukize gwendi naye current at least buli omu abeere gy'ali. Awo nno mwattu life experience ebimu mabigwa byokya bwentyo bwe mbeera Asha Nava Namatovu mubeere bulungi mweraga.